ne bamugaana. Ekitigumu Gayaza yali tannabana kumutuula kumutandika, ab'ekitigumu gye yali abuukinze emitwalo 9 nga bawaddeko 10 ne bali muddiza nga bamugaa security si nnungi n'abantu betusuubira boosuubira okuba nabo mu hoteri yaffe tebajja kujyamu. Eggulu tebaagenda, Arua eyo baagenze naye zaabadde erira eyo zaabadde embirigo saako basobola kujjamu oba bajja mu hoteri naye ebyabadde bimu ku byali eggayaza nga tebalina mbwa ziwunyiriza, tebalina kubeera mu kisaawe naye nga bano baali basazeewo kubeera mu tenti, tebalina buuma buyitibwamu, obukuumi nga tebabulina. Ezo zonna zaabadde ensonga za poliisi. Naye mwami byabakama oluvannyuma lw'okutuuza enjuyi zombi zino ebbiri zensuubira nti ebinaavamu ebinaba byakkola n'abagenda okuddako awo bisobola okubayamba. Mwami mukyala Namaye omwogezi wa poliisi n'agamba nti tubadde n'ensobi ze yakomezaawo naye kati ebintu biteredde. Petero, okutambula kw'abannabyabufuzi okwebuuza eri abantu. Simanyi oba tetwandisoose Aisha, omanyi Aisha wa people power. Aisha soko muleke njagala kuwuliriza. Kati ye hayinza okubanga Shabazo is right. Wandisoose aba group eyo etasaanira kubeera mu hoteri yalira kusedira omanyi ebyangu. Nze ntandikira ku byangu nnyo. Nali wano n'omukyala mbadde ngenda muyita muwala, yali muyizi wange emyaka mingi emabega wa people power, Florence Nabagabe Kalule yakulira ndowooza abakyala. Nali naye ne muwa chance mu lutindo muwulirize, si mubuuze anyumize olutabaalo. Bino nga sinaba kudiscussinga birala byonna merits zaakyo. Ekisooka nti seewuunyiza nti poliisi yabayimiriza, nadde nkisuubira era nadde nja kwewuunya nnyo poliisi okukola ekyobugezi okusinga awo. Kubanga poliisi kye yakoze kyabadde tekikolera state, kyabadde kikolera Kyagulanyi. So kati olutalo lwakati wa Kyagulanyi ne state bebeesimbyewo. Ekizibu nti Kyagulanyi gwe yeesimbyeko refused ne state, but that's besides the point. Njagala kutandikira ku byangu nnyo ebya activists baffe, ate ekinkoze bubi Muwanga taliiwo wano kubanga Muwanga wange oli owa popular resistance ebyo byali tebimutuukako. Kyagulanyi yasimbula eka Magere ng'atambula agenda n'emmotoka okugenda eGayaza, ng'agenda ne trust tya state nti twasabye olukusa tujja kubaayo ne tugenda. Yande mbabuuza nti Kyagulanyi ng'ali mu constituency ewuwe wano wasula n'asimbula n'atuuka ku luguudo ng'ayina abantu nga 10 ne bodaboda 10. Omanyi mu nkola yange ennaku zino nina ekitabo kye mbadde nsoma kya Jeffrey Archer ng'ayogera ku overwhelming the communist state, nga ntunula ngamba nti nze Kyagulanyi nze nsimbula Magere ngenda Gayaza constituency yange nga nzibirira bwenti nentunulira Leningrad ngejjudde abantu emitwalo 3 bagenda Gayaza. Onyango ne bwe yandireese Mamba 2,000 abali ku Mamba bandi joininze Kyagulanyi mu kisaawe Gayaza, wandigenza okubawulira nga bali Gayaza nabo bakuba kadodi. Nena asimbula mu trust ey'ekitalo n'atambula n'agenda n'atuuka wali n'atuuka Gayaza. Kino nkigambye Elias Lukwago, nkigambye Kyazireka, nkigambye Kiza Besigye nti Elias Lukwago after John Sebana Kizito, the highest number of votes that have been cast in Kampala ever since Kampala was created, first jali emitwalo 2 Sebana Kizito n'agiwangula ndoza n'obululu emitwalo 17 ye yali highest. Eyazeeko Elias Lukwago awangula Kampala nga ayina obululu emitwalo 24 ng'abamuvuganya tebannaweza 10 n'agenda bamukwata ewa Kaliga ne bamukuba Jake. Abaana abalaba Lukwago ne badda ku video waggulu mulodi bamutute uwi na kubendulu ne bamutwala ne bamubeba jine mitwala 2 giri ruddawo. Bwe tuyimirizaako abantu 2,000 ne giyimirira walinga ku bulange ne giga nti wano toyitawo. Olinga agamba nti
siringa ogamba nti mwami Lukwago kyengambye sagala okikyuse njagala okireke nga bwe kiri ekyo kimu kakati ba political actors baina lazy comfort comfort eyegamba nti abantu bange gye bali ne bwe siibakolemu mulimu kyekiri kyazi wano nakimugamba bakiyita wave abantu bakuwagira in spite of you si kubayera nti okoze eki otaddemu bannabyabufuzi baffe balina okumanya nti badiringana nakyemalira tabeera na nsonyi nakyemalira ayagala nnyo okulaga because ebimu ku President Museveni tagenda mu kalulu kuwangula kalulu forget about that twali wano naisha ne Romshanono nga boogera ku 9th floor Sheraton ebibeerayo sijja byogera twali wano mu studio ng'abantu boogera ku kalulu bano ba Romshana ke babba Romshana twamugamba naga nti yete tayinza kubanga yabbire nakasongola nabbira n'erukunjiri nti tumuwaayiriza tumulondereko wamu we yabbira naye ng'okubba akukkiriza yeeronderako wamu naga nti mulondereko wamu yeeronderako aga nti ze nabbira wano sabbira eyo kakati eyo universal theft naye agenda mu kazi kibazo umanyi problem weri omubbi kafulu atatala kwayiriza omubbi omulala mwembi muli wano gwayabbe Kampala onenyotya ayabbe erukunjiri gwabba abayivu kati state eriwo olwaleero tegenda mu kalulu kubanga eyagala Kiggundu oba ono Simon Byabakama omanyi Simon Byabakama simujjanga ku bwa DPP nze mulabanga DPP Byabakama eyajja mu kooti n'omuwala nga amutadde omuzindaalo mu kutu n'amuteeka mu kooti n'amusiga ekifaananyi ng'eri bamugamba ebyokwogere n'amutadde eno oyo ye Simon Byabakama gwendaba Simon Byabakama eyaleeta maama Kyama mu kooti nanga nti ono mu balwadde yabadde tasangika mukazi wattu yabadde ajugumira ng'omusujja gumuluma nga tasobola nakwogera nga tasobola nakuyisa ttooke mu bulago mpanga n'atuwa olupapula lw'amawulire nga maama Kyama eggulo yabadde agwa Museveni mu kifuba ku Raale oyo Simon Byabakama chairman wa Electoral Commission gw'oyagala agambe Kyagulanyi nti owangudde akalulu President Museveni tagendayo lwa bululu bwamwe tiki agendayo okusiiga kifaananyi nti Yoweri Museveni ayina enkuyanja y'abantu era President Museveni bw'akuŋŋaanya abantu ekkololo n'abateeka mu ssente ne bajja ne bajjula ekkololo tolowooza nti President Museveni abeera abasuubira nti bamuwagira abeera abamanyi nti yabasasudde bajje bajjuzeewo era nakyo takiregulatinga akikola ekifaananyi mu nsi abantu abalaba abatali baawano bagala nti omusajja ayina ki abantu nina mukwano gwange mukwano gw'abaayisha bano mu kalulu akamu ye yayina t-shirt eza yero ng'ayina ne sente za boda actually bakola nnyo n'Aisha ono bwe mwogera of course Aisha kati amutegedde yaŋŋamba nti abo ababoda mbamanyi si bawagizi baffe nti naye nze ekyo tekimmenya nti bwe mbeera n'ababoda 10,000 nga njagala bayite mu Kampala ti mbajja Nakawa ne mbagamba amafuta gali nsambya bwe bavuga t-shirt bazifunira Nakawa bonna ne bambala balina t-shirt yafuna amafuta ne bavuga ne bagenda ensambya ekivuga kyonna ne bakiyitamu nga kyayero nga bakima amafuta ludda wa nsambya ng'angamba nti akimanyi bw'anaamala okubawa amafuta ge nga babula kati bw'amala okubawa amafuta ensambya ng'abagamba nti n'omutwalo gwammwe guli Lugogo ku Indo Stadium nga bamwetooloolera ekibuga bati ne beyajja awalala ng'abakola bwatyo nti mwe mufuluma ekibuga nga kyonna kyayero nti ekyo tesigamba nti tebakimanyi nti abo si bawagizi baabwe ne basiiga kifaananyi ensi n'ekirabako gwa respondinga ku kifaananyi ekyo nga teweerimba nti ogenda mu kalulu just ng'orespondinga ku kifaananyi ekyo overwhelming olina okubeera n'abantu semwogerere be yalina mu Kampala olina okubeera n'abantu abawerekera Besigye nga bamukuttewa Kyengera olina okubeera nabo olina okubeera n'abantu Haji be yalina lwe yava Entebbe oba lwe baatomera wano abantu kusatu for as long as
ekyo tokitaddeemu budde naawe obeera otuguyaguya obeera okyali mu lwali eyo yegiya gy'olina okwengejinga kati bw'ogenda mu biri ebya poliisi nayo eri mu lwali masikini enanga agenda kugamba ki ababadde emirembo babadde ne toyi ajja kusomera amateeka gonna agakuvuga ababadde ku luguudo nga bagenda ebirembo babadde ne tenti babadde ne toyi of course we babadde nga bayita nga toyi weeziri babadde ne toyi ng'egenda ya mukama waabwe n'ababaka ba parliament no nja kubeera fair n'ababaka ba parliament events group emu wano yabapangisa toyi ababaka babadde ne toyi n'omukulu ng'ayina toyi eyiye bowana bagenzeewa ez'okumakubo zebayitako kati weerezaayo kamera olabe oba enswera teziŋŋonga ku kkubo eyo vaayo baatwala abasirikale w'abeesige abasoma bikumi ebiri military training twali tulina instructor amuyita kanyomusaya tugamba nga that's environment baweereza abasirikale kyenkana 200 ewabeesige luli edda ne babasibira ewabeesige babaweerezawo ne toyi of course mwami Besigye ndoza yaba providing n'akwata kamera n'akwata aba TV gye gimu ku misango by then gye bali bavunaana WBS omuvubuka eyagendayo yafokasinga ku bubi obwali mu ttale ekyo n'ogenda tulina abapoliisi ku Northern Bypass babaddeko okumala ebbanga njagala otunuulire buli awali booth ya poliisi ondage toyi yaabwe wane wange nze mbadde mba providing ondage toyi weeri nti abapoliisi bano be baateeka ku Northern Bypass bagita community policing nta community namwe bawo tukola tapu y'amazzi bakozesa yawakati bayiwa mwana omuliwa naye bakajja bajja bakunkumula ku bisenge kakati gamba nagenda ekome ku kizinga ne mbana twagenda kumalayo week nti banaye wano kabuyonjo yawaneeriwa tolengero lyalinnyo olusozi oliwo oti maama oyambuka kawo ojja kufuna omuti ogukusiikiriza kati eyo tuveeyo buli lwakuzaayo mu Public Order Management Act nakugaa nti bano babadde balina kubeera mu kizimbe mu consultations bakuwandiikira obligation ya poliisi lwaki bagitegeeza si kubeera nti twagala kusaba lusa bagitegeeza nti tugenda kubeera gindi providing security providing traffic guidance providing embeera endala obuta inconvenience nga balala bwe bakuwandiikira bwe ngojja obligation yo si kugaana obligation yo kukola na bali abagenda okukola ki okuba olukuŋŋaana mulabe nga mumakinga sure nti lubaawo bano baalinze ddi babaddamu tebabaddamu that is 1 2 balinda ku lunaku lwennyini ku makya nga tebalina nansonga eyasooka okutuuka ku makya yagamba nti mutaddewo ebizindaalo bigenda kulekanira public oyo naavaawo nga aba TV bamukute ng'ensonga yabadde tagikutte bulungi eyaddako yagamba tewaliiwo toyi n'omubuuza nti ku Northern Bypass akunkumulawa n'agenda eyaddako eyayinamu akali decent yagamba nti mwabadde muyina kubeera muki munda oyo singa gwe baasookayo yali a bit polished yandibadde asobola okulimbako but that wasn't the intention eri nti bano mubakomeko because okwebuuza bakutaddewo obubi wantu wakyamu omusajja ali kukulamaga atambula nze ndabye President Museveni mu 1999 Yoweri Kaguta Museveni ya responding up to Kizza Besigye bw'amala okulangirira nti agenda kwesimbawo yatambula olugendo olwo Museveni lwabadde atambula ng'agenda ayita eruweero na exciting abakadde tekikonvatinga mu bululu wabula kicreating ekibugumirize abantu ne bageting excited yo twamula bagejide yo twali naye ejidi President Museveni yakuba mu bigatto nadduka emisinde n'agenda awantu wewamu abantu President Museveni be yatambula nabo omulundi ogwo mu 1999 baali bayitirivu obungi olwaleero President Museveni ali mu ttale ng'oyina camera drones because technology akyuse nnyo technology mwangu tokyetaaga kamera ya state ya PPU weetaaga drone yonna eri mu bbanga ogenda okumulaba ng'atambula n'abantu nga 2 abantu 2 byatambula nabo 2/3 zavudde Kampala yazze nazo ab'omukyalo baasangayo ab'omukyalo baasangayo maskini obatunuulira nga bayinike